kubaawo abatunda music here and there, bama computers and what, abiranga they misuse our music. Plus the same oils, they don't pay, nobody cares, because we have never had the time to talk about the importance of the industry. So ensonga lwaki nasazeo oba nasalawo making sure that I set for the appointment ngende ndabe fountain of honor munyonyole ebizibu byaffe and how we can really intervene. Ebimu nga abadde abimanyi era nga abadde alina step gyateekinzeeko, ebirala nebimunyonyola era nga ali willing okuba nti atukwasizaako nnyo nnyini ddala, especially the copyright law and the streaming of the industry in different ways to make sure that at least we have a vibrant music industry like how it's supposed to be. And yeah, basically that is it. And even to ask for his approval to that Dame State House with the leadership, because we have associations countrywide. To itaba leaders of association in different areas, bajjewa buli omu agende amuyanjulira abalabe abategeere era bamubulire n'ensonga what is happening and how we can join the effort together. Now, Eddy, Steve, the Mirasinga focusing on now, then the members bajja laba nabo banaita. Bwe tukulaba mu meetings omukulembeze naye tuzze tufollowing ebirimu gya federation emitono gye mbadde mukuwanga public omubadde n'okumanya nti twategeerako tumwatuka mu parliament baabatuma wa Anthony General tutwalezwa ebintu nga bitambula ennaku ze baabawo ennaku 3 n'ebirala kakati parliament eno yadze mu hide and seek ng'okubuuka ate kati ogende wa fountain of honor tewabaddewo patience eyo y'okusooka okulinda bino nga bibadde bi streamlined lwaki wagenze basemba. No, the parliament twatwala petition to report to the parliament ebikwatagana parliament, you understand, okutematema ensonga ezo batwala mu committee ya ICT to follow up. Era committee ya ICT netandika follow up immediately mwalaba yaita telecos never having a meeting with the stakeholders, and then the process has been going on, and I think they will be reporting back to the speaker very soon, and then they will be invited back to Bulira Gundi. But tubadde to following up with URSB on the amendment of the copyright law, what I'm in the consultations with different stakeholders countrywide. Even at what following up, we've been sending representatives. We went to the Attorney General and then all that. So processes are moving well, and we've been following up. So we are happy with the move. With so far so good. And that is for the Parliament and that side. But Museveni is the head of state for this nation. As a private sector for organization of music industry, we had to go and give him a brief on how we have started the journey we have walked so far. Yeah. Okay. Tubakusaidia gekiyinza okudiletsa bali mubadde mukola ebintu nga tulaba federation nga tugiraba esituka yonna oluusi ng'obukulembeze lubeera komiti oluusi betera okugenda this time round twakulabye wagenze wekka naye n'osuubiza nti ogenda kumutwalayo aba meeting lwaki gwe wagenze. Anti kati muna ebintu birimu ebiseera ebisinga emitendera. This is a baby stage where I had to go and explain mutwalire empapula mulage all the formations. Understand, amalo okulaba ategere nti the leadership is there and everything is legit. Usingo kulira abantu no bamutwalira okisengera ntandika ku introducing ira kino nakiri naye omugoba muwabo ka believe by the time you go with everybody and nekyo kubagamba akimanyi nga it's part of being organized. Okay, lastly, federation ebadde ekola ekintu, then the following day tulaba umanga nayo etekinze the same step. Mugenda mu parliament okulaba Attorney General mu chambers enkera tulaba ne umanga naye ekikoze. Bwe twalaba twali twamanya akasente nti kajja ne tulaba bawumanga be batugamba nti waliwo akasente akanze mu federation kokenda kanya nako nti section y'abantu batono etalina kufuna ezo sente zonna over 18 billion. Should we also expect oba bwe kibeera kituusewo ng'oba kati ne umanga president
ki ekigenda okuddako? First and foremost, everyone has a right of association, you know. But for us, we don't speak of association that don't affiliate with the religion. We speak for our associations. You understand? So whenever you see me, I'm for UNMF. I cannot speak for anybody's behalf. You understand? It is for that. For us, we are focusing on our mission. First and foremost, my job as a leader is to lobby for my members. You understand? Kati nze nkola omulimu ogwange nga nze as a leader of UNMF, and myam for that. Wolokoso yena asigadde omungi oyo simutegeera. Whatever you have to ask me about, it's UNMF period. Sibimanyi. Ndomaye na right okola kyawulira nga ayagala. Awo wenyini okubiriza okwo. Awo oyogera ensonga wetu. Mwe mwajja ne musinkana aba URSB. Mwena mwali ku nsonga y'emu ya copyright. Tulowooza nti nabo oyinza okuba obasuulirayoko n'agamba n'abalala gye bali bangi. Tuli mu peace talks with those people to come and affiliate with the federation. You understand? Of course, associations in your performing associations zaabwe mu ngeri yabwenjawo. Ne twatandika wano East Africa Community, Tanzania teyajjirawo, Sudan yajoininga oluvannyuma. They are convincing Congo. You understand? So this is a baby stage. We just started yesterday. Ebintu byonna tebisobola kubeera accomplished in just a blink of an eye. Tuba tulina okutekinga some time nga tutambula mpolampola, but all will be well. Okay. Devotion tuva ku BBS Terifina. Tulisaba mukulembeze okuva wa president. Tusuubira nti wajibu byonna bikulu. Kuddako katono emabega 2019 wa meeting omukulembeze w'eggwanga bingi byemwayogerako ebimu ku byo okutereeza industry ya music ebbanga lino okuva 2019 okutuuka 2023 biki Eddy Kenzo nga president sofere essaawa zino byolaba bikyuseewo biwasuubiza omukulembeze w'eggwanga nebyakusuubiza n'ebyo ebisuubizo byakusuubiza alina byeyakuwaako okuva bbanga eryonna? First and foremost, ebbanga bwe namumeetingira nali ngenza omuintroducingira awards zenze mpangulire eggwanga all the time as recognizing as a fountain of honor, which I thank God for that, because the similar institute and museum and stuff, so to be recognized by the president, okay, I've received and we accept the honor. We put it in the museum and be part of ebikyalirwawo abantu bajja okulambula part of history. I think it was very important. And we tried discussing, of course, nali nyina omunyonyola ebizibu ebiri mu industry. Nenzana netunyumya bitwanyumya nenkomawo nentandika okukola omulimu. Nentandika okuarranginga myself mpolampola. Because by the time goes we transform from one step to another tukula. Amagezi geeyongera mu ngeri mu bendala kubanga gyoko mukula gyoko mukubeera waiza mu ngeri mu bendala n'experience yeeyongera okukula. And here where we are. By the time I went back with a report. Ekifaananyi ku industry nga bwekiraba n'abayimbi abato abayingira essaawa zino ebbanga okuva 2019 biki ebyo byoyinza okulabira ng'omuyimbi atandika n'agamba nti kuva 2019 ne report gy'otwalidde omukulembeze ffe ngaffe tulina kye tulabyeko ng'abayimbi bye biki ebyo Eddy Kenzo? First and foremost, okuva 2006 tubadde tukyali ku analog in the copyright law. Since then, twafuna digital migration 10 years ago, more than 10 years ago. Nga teri yadde akirowoozaako amendment of copyright tebadde mu corridor for all that long. You understand? Only in this era where digital is going to be included in the copyright law, of which obulamu butambulira kati tuli mu digitalization. That is very important. Another thing is to organize the music industry, to having associations on a sub-region level, on region levels,
n'omuntu ow'emukyalo ewasemba abe ng'asobola okukiikirirwa kuba si buli mulundi agenda ayimbira Kampala naye n'ow'emukyalo ali part of the music industry byaddala ayina waali nga wali attached to the industry. So it's a lot for me to confirmation of the federation. Buli muntu asobola okukwata associations ez'abantu 10 abantu 200 abantu 5 abantu 4 ezijja ne affiliating with the federation esobola okuba nga tutambula common goal with one voice. It's major. It's very important. You understand? Yeah. Ebirala bingi to form the circle. You understand? Where we are going to be tugenda kufuna bank yaffe nga ba musician where we can because we understand, we know our problems, we can understand akuba obuwa kubawumbera gyobadde ogenda nga interest rate eri ku some percentage yaffe ejja kubeera at least so low kubanga tumanya engeri gyoyingizaamu n'engeri gyotambulamu. We can understand and we can use music as collateral. Si buli muntu nti alina ebyapa by'amataka. We can use anyway, we can negotiate in different way because we have one common goal. We are musicians. You understand? And the circuit is for musicians. So we understand, we speak the same language. You understand? Yeah. No command kati abayimbi ngaffe on my level. Sisobodde kuva mu bannange kutambuza individuals as a person tyanze nayitawo nakikuba ndi munene ndi international, let me make my money. Neno vaayo n'okwatagana n'omwana atandika ate osowe Kampala yekka wabula mpaka Kalamuja n'amanya nti me and Eddy Kenzo we are in one group. Tulina group yaffe tutambuliramu twogeza eddoboozi limu, sobola omulaba, nsobola okwogerako naye, sobola oteesaako naye, kizaamu amaanyi, kiraga kyeyindi emwe ekutte. That's a very big achievement also. Okay, ekisembayo kunze ku side y'abayimbi, ennaku zino abayimbi beetegeka tebakyakozesa nnyo promoters, beetegeka of which URA yavaayo neteekawo emisolo mingi nga mutegeka ebivulu oluusi ng'olina kyotegese bakuteekako omusolo mungi. Nga president w'abayimbi ensonga eno mugenda gikwata mutya? Emisolo gifuuse emisolo mu industry naddala eri abayimbi abeetegeka naddala mu bivulu. The negotiations tuli mu government okulaba nti nno business eno tenyigirizibwa nnyo nga bwe kibadde. Ensonga lwaki abantu abamu nga tuvaayo. Most of the times you discover leaders during problems. You understand? We come in as a solution to the problems. That's when osobola okulaba omuntu nganze ningamba kino kansooka ekiteeke ebbali nsooka entereza bino byebyo. Music yatuuka ekiseera nga tulina only stage. You cannot earn anywhere. No amendment of the copyright. Osobola kufuna on digital, can't earn money from the streaming platforms and all of that. Now the only thing left is stage. Nayo neyingirwamu ki? Mulimu bana, mulimu poster, mulimu drive, mulimu adverts ez'enjawulo, mulimu ate ne revenue nayo neyingirawo. So basically ng'omuyimbi talina kyafuna, mulimu ne gufa. So there's negotiations that tulimu ne government okubalaga how important this industry is to the nation because we contribute very big percentage on the economy because we are the second employer after construction and we support the biggest taxpayer of which is the breweries. You cannot drink when you're not dancing. Most of the times people can drink when they're not dancing, but most of the times at least abantu banywa bazina. And then we support telecos with that and stuff, you know. So Atenga telecos, they are the second biggest taxpayers. So olaba how important we are to the nation. That yes, olarachi tuli mbele kulaba nti at least we negotiate with the government to manage our position. Ennaku zino babitayibwa kwana vision group ekibuzo kyane kiri yes tuze tukulaba that's not your first time okubanga okula ekifaananyi n'omukulembeze w'eggwanga naye abantu abali eyo si kifaananyi meeting no yes after the meeting then you're taking ekifaananyi bigenda viral over social media so naye abantu abali eyo bagamba nti yes ozobadde okyogera nti music is not political ne abantu balina engeri gye bakirabamu okuli abantu bwe bakiraba tudde ku reality. There is nothing you can do that okolaganye na government. This is not politics.
president is the president of the nation, and we have to work with him to develop the nation in the midst of politics and stuff. You understand? This is not a political period. UNMF, it's for music, it's a private entity. It's for music. It's not for politics. But we have to recognize the fountain of honor. It has nothing to do with the politics. Let's go with the reality. Ensonga y'abapromota basusse okubakolera ebbeeyi ne babakolera prices. Ensonga eyo ozateratira akatale nga mu abayimbi. Ffe tuli balimi abasobola okulima ebirime byaffe ate ne tubyetundira. Kyova olaba oli kyeyabuuzizza nti abayimbi abasinga beetegekera. We are promoters. We promote our music and we promote our shows and we can organize events. Okuguza promote ekivu abazze ne tunegotiatinga bulungi nenzikiriza ebbeeyi ye ne mukolera. It depends on how you negotiate with them. You understand? Yeah, it's all about negotiation of powers. Ekikubuusiza ekyabangi abamu bava ne babakolera nti ona ayimbira zi ebyo byabwe kati nze sobola kudiscussinga lugambo. I'm here to talk about reality. You don't find opinion here and you cannot stop people from hearing their views. Okay, katono Eddy okuva ba meetings omukulembeze w'eggwanga nebimwayogeddeko future music industry eya Uganda mu myaka 5 mu maaso nga gwe okuba coach ogirabawa ng'omukulembeze w'abayimbi. We are going to be more vibrant. We are going to have more big songs, more bigger artists on both local and international, because tugenda kufuna capital through working together. So through these meetings each and every day, through discipline, you understand, we are going to have many ways of producing even more quality, because if their copyright ways are amended, people will earn from their works and they will make a little more at least than they've been making now, and that will generate a lot of capital for them to even inject in more money in their business. And the business is all about capital, you understand? More capital, more big of business, and I think you can have that picture. Okay, mukaseera nga kano onosonyiwa okubuuza ebintu. Mukaseera nga kano nga twolekera kulonda kwa 2026 abasinga bagamba nti abayimbi abasinga bemukunganyiza mu federation mugenda okuba nga mukozi mweyambisibwa okuba nga mukuba kampeni z'omukulembeze w'eggwanga, which bwe batuna ekifaananyi nti obadde liko n'omukulembeze w'eggwanga balabira nga ddala kituufu ebyogerwa I quote the words ebigambo by'abantu tukolera abantu ffe biboogera yagamba nti biri ali mu kaga state house sikweni ali mu secretariat. It's totally too different. I met the president of the nation in the state house, Siku Party house. We were discussing what of the nation in the music industry. But members of the opinion, they are citizens like other people. They can choose to do whatever they want to do. Tesobola stopping amuntu kulaba nsinga bw'ajagala kugiraba. Naye ffe omulimu gwaffe si gwebyo. Mulimu gwaffe kutereeza music, opinions zaabwe n'ebirowoozo byabwe besigalize. But I want to assure you that we are not here to politicize anything. We are not a political something. We don't have any interest in politics. Our interest is streamlining our business, because this is what we do. Guno mulimo nga naye bw'oli mu mulimo tuli mu kugutereeza. Abantu eyo ababalaba ababayita babbeega saagala kunyumya walokoso nakigambye opinioni z'abantu nze siina amaanyi ga stopping abantu kwogera bye baagala, naye nze wandimpadde nnyo bumu okulaba nti nkubuulira byendi mu kupanga oba byendi mu kufumba oba bituli mu kuyiiza wamu nze ne bannange nga bwe tukola omulimu guno. Naye kati opinioni z'abantu ate nze nziddemu ki kubanga even when lwala ne Katonda yennyini tagana abantu kwogera bye baagala, naye simulabangako ng'abiddamu. Okay, ekibuuzo kyange amannya bampita Abbe nkola mu kituuyo kya mu Uganda Nkezi Media. Sebo President wootobadde